Empaji eyo esooka eya strategy Farida abantu tulina okutandika okulowoleza bizinesi zaffe ate nga okulowoleza kuno kwe tukola okwa business oba planning okuteekateeka kyetaagisa nga tutunula mu maaso nti osobola okubeera kati tuli mu 2021 mu February n'ogamba naye mu Gw'omusanvu tujja kuba tugaziye oba mu Gw'omusanvu wali tujja kuggalawo tewakyakola magoba oba mu Gw'omusanvu tujja leetayo omukozi akwata amasimu mu Gw'omusanvu tujja leetayo asikaali ekyo bw'oba tokirina gwe ng'oli mu kutunda butunzi by'amaguzi nga totuulamu kugamba nti naye kino kyendi mu kuvuga nkitwalawa akagoba kagaana kubanga sengo zenga waliwo business ezisurviving bweziti anti kati usually ebe ekulaga nti oba lwakuba tebatubuulira nalowoozaako ku kino nsuubira kino tukirabirawo ng'obaoliawo kiguddewo ebe ekulaga nga survivings naye omuyaga bwe gujja omanyi ffe tuba tulinze muyaga kubanga ekitukozesa empaji kubeera nga ne bw'oba osurvivingira by chance oba by guesswork empewo bwejja oba embuyaga bwejja osigala oli mugumu kati abo bonna abatagoberera ngeri gye bazimbamu mpaji eno empaji ne bagibuusa amaaso era ojja kulaba nti kuba kati senga otunula Farida mu Uganda business nyingi ezigudde nga bannyinizo baasalawo okugaziwa strategy nga tebatuula kulowooza ku kugaziwa bo bakeera bukeezi ku makya ne baga neno restaurant eno abantu nga bangi tugitwale n'eri tebakirowoozezaako mu bulambulukufu bwakyo ne bagenda ne bagaziwa kati bwe baagala okugaziya restaurant eno bagenda olaba ssente ze balinawo na ntono ne bagamba gye lwaki banka tetuwaayo ne ku ssente ne bafunayo ku ssente za banka ne bagenda ne bagulawo restaurant endala nga nnene ng'erina amajiiko ga kabi kwegamba okugaziwa waliwo ebintu bingi by'oteeka into yes tutuula ne tugamba ye bannaaye awo we tulaga tulinawo bakasitoma waliwo abantu bayitawo baani abaliirawo restaurant endala weeziri zo zikola ki era njagala otunula ennyo Farida nti banka nze banka nzaagala nnyo kubanga zindaga bizinesi bwetambula era abantu bwe bakoppa enneeyisa ya banka tewakubadde banka ze zibeera ne ssente naye banka zibeera ne ssente nga si zaabwe nga zaffe abantu naye bakwata batya ssente zaffe ne bazizannyisa bulungi balina ebintu bye bagoberera banka okujja okuggulawo branch mu kifo ng'emaze okukitegeera nti awo tuyinawo abantu baba bakebedde kubanga banka bw'ojja okugulawo akawunti bakubuuza ne gy'obeera so basobola okugamba kawempe nga tulinayo abantu bangi buli lwe tunaawezanga abantu 2,000 nga baguddewo akawunti wano ng'abo tubagulira branch eyaabwe so abantu abo bwe baba tebannawera 2,000 banka tejja tereta branch kati batusaza amagezi baleta buduuka kati ndowooza era obalaba bwe bakekkereza ebbeeyi banka namba negamba tetujja kukola branch tujja teekawo agency banka ne babeera nga bajjeeko risiki tewaliwo agency kizibu okusanga omukyalo oyo wakaduuka wa agency banking ng'alina emmundu ng'asasula amasannyalaze oba amazzi kati banka yejjako ebintu bingi bwezityo bwe zibeera nga zirowooza naye batuula ne bagamba omuntu bw'anaaba azze ng'ayagala agency banking tunaamusaba biki era ojja laba bwe bakusaba nga baabirowoozezaako so tulina okutandika nga bannayuganda okukola bizinesi nga twagala okulowooza kubanga buli lw'obeera nga omusajja omugezi ennyo bali bamuyita Sir Joshua Reynolds yali mukubi wa art yagamba nti there is no expedient which man will not resort to avoid the labor of thinking nti omuntu agenda kwagala nnyo okwewala okulowooza era ajja teekawo ebintu ebyokwekwasa bingi lwaki kulowooza ndowooza kumenyamu okulowooza kumenyamu era womanyira nti abantu bakyawa okulowooza ojja ogezeeko okubeera nga ocommunicatinga figures oba ebibalo oli agambira
okubala nze nakusula mpitu nze okubala saagala nga tatunulidde bibalo naye abo bokka abalowooza ne baga neerindako agambye wano yafunye meka wano nga tebigatta abo bokka abasalawo ne baga nja tuula ndowoozi be basobola ogamba omusajja wuuna atutwala kaguddeyo ali mutuvuga sipiidi olw'ebibalo bino so okulowooza kikulu nnyo mu bizinensi